Lutindo ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibye yote yampuliriza yakoze olwalero webale wonna wosinziro tuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembera mu studios za Radio Simba kwanjulira program Lutindo n'enkulisa y'abakoze nebaza abakola bonna nawe atuwuliriza wonna okusinziira mu paati yonna eya Uganda olunaku lw'eggulu nabadde ne Romshana ne John Kakande Kayunga eyo wansi bayitayo buunga I think bwekityo abayo banansonyi wasijjukira naye nga nawulidde abawuliriza abafa ab'olutindo bangi nnyo wansi Kayunga era mbebaza okutwaniriza ne okunyumyamu naffe bitatambula eri omulala eyabadde akayana ku lulimi neyo yabadde gasimbagane gye yabadde akayanako nti program bwe bagira bagikola mu luzungu ne batagikola mu Luganda nebaza Bishop Elia Paulo Luzinda yantegeezeza nti bwafuna akadde awulirizaako ku lutindo naddala olunaku lw'enkya nga kuliko Bulayimu ne Baguma muwuliriza waabwe Bishop neyanziza eyawummula ow'emukono ampuliriza lutindo mwenna olunaku lw'omukaaga natandika campaign entonotono nsaba abantu ali wooli nga oli mulamu ng'olina obusobozi okutuuka we bagaba omusaayi wonna oli mulamu owezeza emyaka 18 ndoza batandikira ku 16 actually owezeza emyaka 16 olya fairly bulungi si bulungi kitiisa olya bulungi toli mulwadde ng'osobola okugaba omusaayi genda gaba omusaayi teriyo gye bagukola teguli manufactured olw'okuba teguli manufactured tusobola kugufuna nga tugufunye mu bantu wokka kale n'olwekyo bw'oba osobola genda ogugabe mwabayina group eziri unique ate mmwe kyankizoko mwe abali oba B- oba O- aba minus baba ngambi mwe muli banjawulo mukko abantu mugende mubayambe mubataase nena abasawo naddala abagutereka mu fridges bwe nava wano ku lw'omukaaga oli yanga nti Peter wagambye teriyo gye bagutunda naye ayina eddwaliro gye yaŋŋambye nti oli tagutunda nti naye amakinga sure nti inconveniencinga nnyo abo abalina okugufuna nga tebalina kirala kyakukola baba balina omuwaayo akasente abangwiza agubajjeko naye omusaayi gwe wafunye ogw'obwereere kiba kikyamu okwagala okukaluubiriza abantu batuuke ku kiseera kikuwa sente okusobola okugujja mu fridge oli yanga nti mu fridge mwe gubeera type gy'oyagala bwe bamala omukubira essimu n'ojja gy'asembye eri emabega kakati akulaga wano naga nti nti singa obadde oyagala gundi oba gundi nti guno weeguli ne guno weeguli n'ogwo gw'oyagala tetuguyina naye ng'emabega eri gyeguli nti era bw'ofuluma n'afuna ayogera naye obulungi. And interestingly sente ze baŋŋambye ziswaza baŋŋambye olumu aba ayagala mutwalo olumu aba ayagala 15,000 olumu bwe zityo 2, 3, 5 mutwalo okusinziira nga bwozze n'alyoka agujjayo kati n'agujjayo ng'abadde nagwo naye nga aganye buganyi kakati nga bwe tukubiriza abantu bagaba omusaayi abakulu b'amasomero mutuyambe mukole campaign abaana mu ssomero bagaba omusaayi bakule nga bakimanyi nti kyabuvunaanyizibwa kitaasa obulamu namwe abagukuŋŋaanya mutuuke eri abagusobola okugubawa ampuliriza awo nvuddewo olunaku lw'olwaleero mu kooti mukulu Nixon Agasirwe
eyali akulira ebikwekweto mu poliisi bamuvunaanye omusango gw'okutta Joan Kagezi. Nixon Agasirwe eyali akulira ebikwekweto mu poliisi olunaku lw'olwaleero avunaaniddwa omusango gw'okutta Joan Kagezi. Ekyo nkiddamu lwa nsonga eziwerako. Nixon yafuuka notorious, oba nkivuunula ntya, yamanyika mu ngeri enzibu ennyo omulundi ogwo naye bw'aba avunaaniddwa njagala weetegereze nnyo wa gye kiyinza okusibira, kubanga Nixon sirowooza nti yali yeekozesa mu poliisi. Abalala bawulira batya obudde buno? Eriyo obweraliikirivu nti ne gundi bayinza omuyita ne gundi olw'okuba omusango gumusomeddwa mu kkooti nto, ate omusango gwe olw'ekibonerezo kye guyina okufuna guyina kuvunaanirwa mu kkooti enkulu, high court. Kati abanoonyereza bwe banaamala balina omutwala mu high court. Kale n'olwekyo tegunatandika kuwulirwa, n'ebibuuzo by'oba weebuuza abaali bakola naye guno baguwona. Ayinza okuba nga ye kanyeebwa bakimireka abalala. Omulundi guli poliisi yatugamba nti abatta Joan Kagezi baali ba ADF n'akabundu kaabwe, emundu gye bajjako ekigala. Nixon yali wa ADF, ye yali akomandinga aba ADF. Mu poliisi mwalimu ekikunsu kya ADF. Kitegeeza nti ne fayiro ziri endala zikiyinzika okubeera nga I want to assume that abalina intelligence babadde nayo nga bali competent, bakoze okunoonyereza okwa buli kika. Kisoboka okuba nga neyatta muwaya akyali at large gwe batugamba si yeye. Kisoboka okuba nga abatta Kaweesi abagamba si bebbo. Eno fayiro bw'ogiggula tusibira wa? Abantu abamu bwe babavunaana emisango bakkiriza mangu basobole okuzibikira the real story. Ani yazibikira story? Ampuliriza bino mbibuuza purely ku innocent perspective, kubanga twalina aba ADF abatambula n'emmundu abakuba abantu amasasi ne batta Shekiria, ne batta Muwaya, ne batta yani gwe battira eyali bawa mama Fina, simujjukira linnya, anzijukize ne batta Kaweesi. Enzita y'emu, entambula y'emu, kati olwaleero tulondo byemu tufunyeeyo omulala ng'oga nti wait a minute, ku bano oli gwe twabagamba si yeye. Ani? Ampuliriza Lutindo Radio Simba. Gye twabadde eggulo baŋŋambye nti bayitayo buwungiro si buwunga neyanziza, bayitayo buwungiro si buwunga, gye twabadde Bugerere eri ng'oyise Kanjuki.
Ampuliriza ebyo ebibuuzo njagala mbirekawo kubanga omusango guno gujja kugenda mu maaso. I hope tegufiira wakati awo. I hope gye gunaalaga gunaatuyambako okuresolvinga ebibuuzo ebingiko. Bano abayingira mu poliisi ani yabayingiza? Baali bafaanana batya we bayingirira mu poliisi? Abayingiza yali amanyi ebibafaako? Mpuliriza Radio Simba. Radio Simba. Era tutambula bwe tutyo gwe nange. Iyo nja kuvaayo. Ampa information ndoza ampereza information njibusabusiza mu yensonga lwaki sigisomye. Abadde ampereza erinnya lya Bawama Fina. Ndoza erinnya lyoweereza siri eddyo yensonga lwaki sirisomye. Liri bwe naaliraba era nja ddimanya mujjukira musajja watu yali bano aba reforming abaali aba ADF Major Kigundu. Yes, yali Major Kigundu. Liri eddala lyotaddeko erya Juma sirijjukira naye nga mujjukira nga yali Major Kigundu. Ampuliriza Lutindo, njagala osemberera essimu leero 0454397 0454397 semberera essimu yo. Bw'osemberera essimu njagala kwogera ku bweteefuteefu bwa bibiina bya bufuzi mu kugenda okuvuganya wano kwe tugendamu. Democratic Party Joli abalamu yagenda Embarara nekola National Delegates Conference. Bwe tutuukidde olwaleero nga muganda wange Sebamala amaze okubatwala mu kkooti. Sebamala abatutte mu kkooti abavunaana okulonda okutalikwa mu mateeka. Okulonda okutalikwa mu mateeka. Naye yagambye bannaddipi abagala okwesimbawo nga bannaddipi nti bo basigale nga beesimbawo nga bannaddipi empapula bazifune. Nga bano bwe balwana okukuunyuula ekibiina gye kiri ku kye balowooza kye bagamba nti okulonda kwali mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo kimu. Ampuliriza ne tugattako aba Uganda People's Congress nabo bali mu kuteekateeka. Eya Jimmy Akena nabo bali mu kuteekateeka kwekolamu mulimu kulonda. Jimmy Akena yalangirira ayagala kwesimbawo ku bwa president bwa Uganda People's Congress bwene mu blessinga. Nabo bateekateeka olukungaana lwabwe tabamiruka. Njagala ojjukira ekintu kimu nti Uganda People's Congress okwawukana ne DP, Uganda People's Congress eronda omuntu omu. Eronda president because Uganda People's Congress is a presidential party. Bwe mala okulonda president yalonda tiimu ye gy'anaakola nayo. Ebeera nga bw'olaba president wa Uganda bw'omala okumulonda yalonda cabinet. Yenkola ya Uganda People's Congress. Yo olonda president bw'omala okumulonda n'alonda olukiiko lw'anaakola nalwo. Mu DP ebifo babironda byonna eby'oku executive agamba w'abakyala ow'ebyensimbi vice president nani ne balonda. Kakati ebyo ebibiina bibiri. Ekyokusatu kya National Unity Platform. National Unity Platform ne FDC nayo bali mu kunoonya kalulu ko bwa president bwa FDC. Nathan Nandala Mafabi ne Patrick Amuria Toboy bali mu kutalaaga. Ba FDC yonna gye bali baba kuyega balondeko omu ku bo anaakulembera ekibiina mu kwesimbawo ku bwa president. Nathan Mafabi yatugamba ayagala kwesimbawo ku bwa president. Information gye nina Patrick Amuria Toboy ayagala kwesimbawo ku bwa member of parliament. Kino ndooza akirimu nga kiguumaaza ali mu kuyisizaawo ko budde awerekere Nandala walabike nga waaliwo contest.
nenga ye obwetefutefu bwe bwakwesimbawo nga member wa parliament. Actually bw'obeera wa mazima n'omulundi guli Patrick Amuriat Oboy yali asazeewo buteesimbawo nga bamaze okumulonda nga awangudde General Gregory Mugisha Muntu, yali asazeewo buteesimbawo. Banne ne bamuwalaawala ne bamutwala mpaka mu kaboksi nga bagamba ssebo togenda kubeera president wa kibiina ate osigale nga teweesimbyewo, oyina okwesimbawo. Mu mbeera eyo Amuriat Oboy yasiba nga talina kyakukola ng'alina kwesimbawo, ne yeesimbawo. Era we twogerera kati aga nti ntayi ekintu kakinve ku mabega, eyo FDC ne tugiteeka wabbali. Aba PFF bakafuna certificate, bempuliddeyo balangirira kwesimbawo ku bwamemba bwa palamenti, ku bwa kansala. Sinawulira alangirira kwesimbawo ku bwa president. Awo omukulembeze wa PFF ow'ekiseera Elias Salongo Lukwago sinalaba kipande kye Kampala, era I think okwosa jjo nina gwe nali ntambula naye ngamba why ebipande by'abavuganya Lukwago mbiraba eriyo bamuyitani eriyo simujuke eriyo Kasozi Burayimu from Democratic Change, ebipande nalabyeko ng'atimbyeyooko ngaga nti ayagala bwa meya bwe Kampala. Nalabye bali mwezo nsubuga bali mwezo Nakawa nga naye ebyo abitimbye gyabitimbye. Sinalaba WNRM, simanyani yataddeyo kipande WNRM Elias Lukwago ekikye sinnakiraba. Gwe nabadde naye mu mmotoka yadalooza nti Lukwago anyooma bunyoomi, ngaga nti fight yaginyoomye. Kakati n'olwekyo akyali ayinza okuba nga fight si gye yanyoomi, nga Lukwago nga president wa PFF naye agenda kulangirira ku ntebe ennene, nga naye agendaga nti nzize njagala bwa president. Simanyi ekyo sikiinaako bukakafu, sikiinaako bumanyi. Ntebereza nange because bwabanga tannakasukayo n'ekimu yadde tiiza oba oliawo kyatugamba nti nze nzija wali, oyo ne tumuzza wabbali ne tugenda. Kati PFF nayo ekyali ate yeeri mu kattu. De facto leader waayo Dr. Kizza Besigye ali mu komera, awezezza ndoze emyezi 7 nga ali mu komera. Ne tugenda NRM ne NUP ng'ekibiina ekikulembeddemu opposition olwaleero kyagenze mu ttabamiruka waakyo waneeka mwokya, yabadde mu ngeri yakasirise lwakibwatukira nga batuuse ne balonda Mwami Kyagulanyi ne bamulonda ababaka baabwe abaagala obubaka mu abaagala ticket oba umbrella mu NUP wetwogerera bali mu kujjayo mpapula eri abagenze nga tebalina zino tebalina ziri mbalabye bali mu kujjayo mpapula mu kakiiko ka Ssebuufu basaba ganti nze njagala kwesimbawo gindi, ndi omukuba suubira nti ku luno ndooza bajja kusinza abasaba obubaka okusinga ab'omulundi guli. Uganda ndooza bagibaddemu kati gine luli baali bakibwatukira naye kati almost emyaka 5 bukyanga ekibiina kibeera formed oba towards 6 kakati bajja kuba n'enkiso, tujja kubasuubira Uganda okugyetooloolako okusinga omulundi guli. Ampuliriza Lutindo betefutefu obwetefutefu bwabwe bumala eriye yangaye nti tosobola kubeera mwetefutefu gavumenti eno. Museveni tagenda kukkiriza, genda kuba nkuŋŋaana, tagenda kukkiriza kugenda muvuganya, tagenda kukkiriza. Ebyo byonna bituufu era
teri yayinza kugamba nti tebabisuubira. I am sure nti ebyo byonna bituufu era ebyo byonna babisuubira. Kyetwagala okumanya nti have they gotten a work around okusala amagezi okulaba nti ekyo tukibuuka tutya era tukyetooloola tutya, oba basement oba si basement, and bino bibaddewo okuva ku Kalangala action plan, okweyongerayo Kibooko squad, okukwata candidate. Nzijukira FDC bagenda okugenda mu kalulu ka bwa president mu 2006. Kizza Besigye yali ava kwetooloola mu Uganda ngeri ya kurespondinga. Mwami Museveni yali alwanyisa bwavu ng'agenda yeetooloola. Sijjukira program yali oba poverty eradication. Kati Besigye agenda okufubutuka e Kasese, yayita eno saidi y'e Masaka bamukwatira Kyengera. Era omulundi ogwo yeesimbawo nga yeesimbiddewo mu kkomera okutuusa lwe baamuta. Era ab'ekibiina kyo omulundi ogwo mwalimu abaali bagamba nti noono gwo omusibe tetuyinza kusibawo omusibe, bayinza omusibiraawo ne tutabeera na kandidate aga ntusimbewo. Mwalimu abaali balowooza bandisimbyewo General Mugisha Muntu, mwalimu abaali balowooza nti Nuwe Amanya Mushega Meja ti yali atuuse obudde obwo okubeera nga ye w'omuzinzi gwe basimbawo. Abamu mu kibiina nzijukira omugenzi Sam Kaleganjuba ne baga nti katusimbewo ono omusibe, ne omugenzi Dr. Suleiman Kiggundu era ne basimbawo omusibe. Kati bino bizze bibaawo lunye lubeerera. Kati ekibuuzo nti bwe bibeerawo kuba abanupu byebalaba babadde babibatuusaako, bamaze emyaka 5 nga abantu baabwe babakwata babakuba embooko babakola batya. Kati oyina kubeera mwetefutefu ku responding, and how do you respond? 0-4-5-4-3-6-7 gwali eyo n'ekibiina kyo mwetegese mutya. Abe-NRM nabo bali mu kujjayo mpapula. Ndabye olwaleero mukyala Anita Among Tango Odoi amulangiridde nti ayiseemu mu kamyufu k'NRM nga teyeesimbiddwako. Ayiseewo nga teyeesimbiddwako. Kale n'olwekyo ng'omulundi guli era yayitamu nga tebamwesimbyeko. Kati ekibuuzo eriyanzijukizza nti sebe eriyo ne DA nayo yatandise nti bo bali kuki. Mukama wange nabo gye bali eriyambuza Asumani basaalirwa ne Jema nti bo bali kuki. Asumani oyo nja munoonya, Asumani munywanyi wange nja mubuuza bo batambula bati era batambulira kuki. Kuba kati abantu bagenda banzijukiza bujjukiza wano banga nti eriyo single man party eya Triple P balina omubaka omu Saddam Gayira, bo bali kuki oba bo baamatira mu mbeera eyo. Simba Radio Simba, hello. Wanji Emmanuel Okuvawa. Yes sir. Kama wange asimanye mpelezani. Oli muwagizi wa kibiina ki? Sasa ndo simu walizimuna wafuzi nendi mutumulizi. Ngote nalisabye bana Uganda awagala enkyuka kiniko. Bali badde begata. Niyo government area suluko binayagala ba president. Kyagula nyagala ba president. Nandala yagala. Ono Masata Mpuga yagala. Nze ndabanga abareza tuka kuche bagala. Bandi badde nga bagata forces. Abene opponent omukuomu awuzidde okunywa. Ngabwe kyaliwo ddi ekibeera nga wakola yenza kyenzikiriza ndi kisoboka okubeerawo. But there is always the first time. Neyanziza gwe bali nnyo ssebo. Omukulu ono yaga nti abantu bano abavuganya bandyegasse ndi omu kubakkiriza nti ebaayo ow'amaanyi. Bw'oba onookubagana ne Tyson, ffe twakula Tyson ye w'amaanyi, temugatta maanyi passe
ebayo abasobola kwamu ne bagamba nti Evander Holyfield yagenda okubagana ne Tyson abalala mugenda kuwagira mubeera mperekeze mubeeramu mu heavyweight bagiyitanga super heavy simanyi oba bakyagiyita super heavy nga eriyo Buster Douglas eriyo Marvin Hagler eriyo ani naye ngaga nti George Foreman gwe tugambye yekka yajjo tuvuganyiza Muhammad Ali nti bana abalala babeera mu bazita ani ezo curtain raiser fights oba baziyitanga ani ezo fight ezisookawo ne mubugumya embeera amazima gali nti abantu bawana ekyo bakikoze mu 1980 abajjukira okulonda kwa Uganda wo super heavy fight nga the fight is between Apollo Milton Obote ne Dr. Paul Kawanga Simwogerere oba Semwogerere as it were mwalimu Yoweri Museveni mwalimu Joash Mayanja Nkanji nga be bali mu curtain raiser nga be basookawo ne bakoonaganamu era abantu baba wa benefit eyo ne baga nti abo bali mu curtain raiser the real fight eri wakati wa Dr. Semwogerere ne Dr. Obote era eyo yali fight mu 1996 mwali mu Kibirige Mayanja Jema mujjukira ndoza mwali mu Francis Bazarahwe Bwenje sijukira Bwenje oba yali wa 96 oba yali wa 2021 ne baaliwo era baawoominga ne bagira ne baga nti nabo bazze naye amazima gali nti akalulu ka 96 kaali wakati wa Dr. Semwogerere ne Bwana Museveni mu 2021 nali omu kubakkiriza nti Agasirwe Yawori yali afuumula oluzungu mu palamenti atusuubiza agenda campaigningira mu Nnyonyi mobilizing resources okuva yonna nga tulaba nti Agasirwe Yawori ajja kuba w'amaanyi Nagra Yawori yesimbawo Kibirige Mayanja yesimbawo ndozo oba mwalimu n'okyegere sijjukira balala naye the escorting cast ebeerawo abantu ba bulijjo banguwa okugamba nti gwe toliimu mu kalulu gwe mu kalulu toliimu actually mu ggwanga lya America abakola opinion polls bw'oba mugenda mu presidential debate abakola opinion polls ne baziwa minimum ne bagamba nti anaaweza mu opinion polls percentage point 10 n'okudda waggulu gwe tujja okuyita mu debate ataziweza biveemu wano presidential debate ziyisa abawerako naye mu 2021 twagenda okukakana era akalulu kasigala mu Kizza Besigye ne Yoweri Museveni abalala balimu nga ba curtain raisers era nga babeerawo ne bakuba akadodi naye it was a waste of money 2006 mukadde wange John Sebaana Kizito yesimbawo nga Sebaana buli omu amuwulira muzito ni Sebaana yali mba curtain raiser Sebaana waliwo ani omulala in addition to Sebaana waliwo Abedi Omugalatiya era ndooza 2006 Abedi lwe yagenda nawa n'obujulizi naga nti kana akalulu kaali kamazima n'obwenkanya nze nakalimu naye bonna baalimu kyengezaako okugamba nti abantu basobola okwogera ebirala Mao yali ne mu 2011 n'abala abantu basobola okwogera beboogedde ebirala byonna Miria Obote Kalule yesimbawo Betty Olive Namisango Turomwe Kamya naye yesimbawo nesirowooza nti abantu babajjukira n'obajjukira era bw'obuuza abantu abeesimbawo mu 2011 bagamba Besigye na Museveni 2011 kyekimu 2016 mwalimu John Patrick Amama Mbabazi najja ne bugumu n'abugumya abantu ne bagamba nti kyekyo Gilbert baali baseka Bukenyanga naye agambye nange nzijja naye abantu era
mwami amama Mbabazi ne percentage points ngali yali wamanyi simunafu ne percentage points 5 ne mukalulu wako ko gamba nti kali kafuti yanke nete yaziweza abantu era baasalawo nti akalulu kano kali mu Kizza Besigye kali mu ne Yoweri Museveni mukalulu akawedde mwali mu Patrick Amuriat Oboy OFDC mwali mu Norbert Mao mwali mu mwami Museveni mwali mu Kyagulanyi nera abantu basalawo naga nti akalulu kano kali wakati wa babiri aka president obwabe MP buyinza okukyukamu kati kyovola abantu siri omu ku batiribira ne baga nti abantu bwe bateegatte kino kyenjogerako kyekiri kye baga nti beegatte bannabyabufuzi ne bwe bateegatta abantu basobola okusalawo ne baga nti this is the position era akalulu ne kabeeramu babiri. I think obululu obuli recent ebadde ebibiina ebisatu nga bivuganya babadde Bungereza aba conservative ne bavuganya n'aba Labour nejja aba Liberal ne bayita wakati awo nabo ne bafuuka ensonga mpozi ne Israel batera okuvuganya ne bagatta n'ebibiina ne Bufaransa ne Italy ne Germany ne wane waffe wano basigala babiri abantu beesalirawo kakati mmwe abantu ba bulijjo nammwe mubayambako okusalawo. Radio Simba hello. Radio Simba hello. Hello Sebo. Wanji Sebo. Nze sauti ya taifa okuva Mbukoto South Lwengo mugezi we FDC mu Lwengo. Yes Sebo. Akati fenga we FDC. Bagamba mnamwe mwasigaza linnya nga sawa ya Queen. Buganda mwami kiwazo. Nze nkugambye bye bagamba. Abo abantu boogera kyabulijjo boogera olaba ne Speaker Parliament omulamba yamanya nti ababaka bamu bagenze mwendalemu olwaleero babadde bagamba abamu ne bagamba waliwo batirabo wekasise yagenze mu kino ekibiina ekyatwekuddeko olwaleero addeyo empafuga. Omanyi abantu nga balina ebigambo byabwe baagala okubikaawo kyannaku nnyo ebyobufuzi bya Uganda byakusiga tomi naye ate ebyo tebiina kye bituyamba. Obadde ogamba mwe ng'aba FDC kateeka ogenze n'ogamba nti pulezidenti waffe Amuriat ne sekretary waffe Nandala Masabi nti bayisamu buyisa naye tebali siriyazi. Muganda wange batabadde eggwanga lyonna bali mu kampeyini. Omanyi ffe constitution yaffe tugamba nti wabeerawo pulezidenti Benala akwata fulaga kuba pulezidenti. Bayinza okubeerawo pulezidenti w'ekibiina naye ng'ate waliwo ne fulaga Benala. Awo eno batanga delegate okwetooloola eggwanga lyonna bagenda bakola ki banoonya obululu mu badelegate era gwe nga 31 ogw'omusanvu badelegate bonna bagenda kujja ekifo kyonna kyekinabakisazeewo bannamboole abantu nga 2,000 badelegate bajje tulondeko oba tulonda sekretary waffe Nandala Masabi oba tulonda pulezidenti waffe Amuriat oyo gwe tugenda okukwasa fulaga avuganye owa pulezidenti. Naye bana FDC bonna abali eyo tebagwamu manyi ne baka FDC teriiwo. FDC weeri y'amaanyi bijjo batoya mwami Mugisha Muntu bwe yava mu FDC yavaayo n'ababaka 25 ababaka naye twagenda okudda nga tuzizaawo ababaka nga ate tuzizaamu naye mwami Mugisha Muntu yagenda n'ababaka 25 nga taleesewo na mubaka no. FDC eri mu misayi gy'abantu ate eri eyo wansi teri mu baana abantu bonna abalina ebyama. Webale nnyo omusajja w'e Lwengo. Kyo ekyenjawulo FDC kyeyina ku bibiina ebirala is yatandikirawo nega nti beewaabwe oba kyabika kyabike caution aside nega nti bo bagenda kuvuganya mu nkola eya demokrasiya babadde n'okuvuganya okwakaasa mmemme ng'ekibiina. Nzijukira General Mugisha Muntu yavuganya mwami Kizza Besigye nga Kizza Besigye yakava mu exile ng'abantu abamu baga nti
kino bayandi kimulekedde naga nti tulina okusiga ensiga ya democracy ekyo kyono owerwengo kyayogedde ekyo kyoba wa benefit noga nti abasajja ekyo bakikoze enfunda n'enfunda kibaviiriddemu akabasa ngera okulonda bwe kuba kwonna kibaviiriddemu akabasa nti Betty Kamya yavaawo n'agenda Baalisa Alaso Jeno Mugisha Muntu byonna bivudde mu kulonda kwabwe bagenda okuvaamu nga beerinnye nnyo endobo beekubye esooto ne bavaamu nga balungudde abamu ne batambula ne bagenda. NRM on the contrary kigambo demokrasiya nabo naddala wali ku ntikko bakifuuwa mu ngombe bwe balinga balonda secretary general nga balonda president kooli nti nange njagala nga UPC Congress bano ba secretary general nze mbalagira bafuuke bakozi ba kibiina kuba obwa secretary general ku mukulu wa mama Mbabazi bwali bufuuse bw'amaanyi nnyo nga bwakozesa n'okuvuganya mukama we kooli nti ntayi okuva n'olwaleero tetugenda kuvuganyizanga bwa secretary general okuva n'olwaleero bwa secretary general president yanaabulondanga beewaabwe President Museveni ndowooza Okoto Ogong yagambako nti amuvuganye waliwo n'omukyala oluvannyuma ne bamutuuma omulalu omukyala oyo naye yalangirira okuvuganya mwami Museveni naye nga kati ekizibu nti ate akakiiko akaveetinga kakukkiriza okumuvuganya ye yakakubiriza era omulundi ogumu mwami Mukula yagambe yali avuganya nti naye gwe kakati oyagala tugambe chairman asituke ku mmeeza afulume kubanga gwe oyagala muvuganya lwaki nga baga nti abavuganya bombi ba stepping out olukiiko lusobole okuboogerako kakati ate abaali mu lukiiko ne batandika kwegayirira abavuganya Felix Okoto Gong ne ye Lugudde ndooza ye yali Dr. Lugudde nti ate mmwe mugenda mwagala chairman asituke afulume bweru naye bamwogereko era weewaabwe mulimu ezitayogerwako eya Haji Kigongo simanyi yagivuganyako eya Kadaga yeevuganyizibwako naye ya Haji Kigongo tevuganyizibwako eringa eri ey'okuntiko bwa secretary general bwafuka obw'okuvuganya obw'amaanyi bakijjawo bujja nkomawo Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nawe ampuliriza wonna w'osinziira otuwuliriza nagambye nti olunaku lw'olwaleero naluwadde bakubi b'amasimu naye eriyo Magoola aŋŋamba nti Kibazo ate waluwadde bakubi b'amasimu ate olumaze gw'oyogera Magoola wayi nange binzibuwaddeko kituufu nagambye naluwadde bakubi b'amasimu era oyinza okuba omutuufu nti nze njogera abampeereza erinnya lya eyaliba mama Meja Kiggundu kituufu mwenna muli batuufu ye Meja Kiggundu yakubibwa amasasi byabakama Taylor ngamba nti jukira the Sebutinde police report aga nti eyo ye yavaako ebizibu ebisinga obunene mu Uganda police but tubadde no opportunity to make good omanyi Uganda police eyo gye mulaba yalina special branch ebimu ku bitongole ebyali bisinga obulungi mu Uganda police ne bakidisbandinga ne Uganda police esafarinze okumala emyaka nga bagamba nti Uganda police colonial police yakola bweti n'emyaka 4 ejja mwami Museveni owa poliisi bw'aba yalina emyaka 2 kyesirowooza mwami Museveni we yajjira abeera wankaaga olwaleero abapoliisi bameka abalina emyaka 6 mu poliisi abalimu nga yalina wa myaka 2 abapoliisi bameka abalina emyaka 6 abalimu mulimu ow'ensanvu kati eno poliisi bwefaanana bweri yalerebwa regime eno in full kubanga bwe mutabaamu wa poliisi wa myaka 6 ow'enkaaga kiba kitegeeza yalina emyaka 2 mu 1986 kati bwe muba nga temulimu wa 6 nga abasigadde bonna basukkaawo kitegeeza baba recruitinga ne babatendeka ku mulembe guno era omulembe guno guba owning. Simba Radio Simba, hello. Radio Simba, hello. Wanji sebo. Mukuru Kibazo no Peter Landmine yankuluze. Yes sebo. Mukuru Kibazo obuzibu nze bana mu bibiina ebyo.
Abamemba ba parliament banoonya bukulembeze just kufuna state nze nno tubatesera ffe ng'eggwanga oba babiteekayo pdf eri ayise olaba omwoyo just bo bagagagawazansawozabe ne beerabya nti ne bazadde abaana ate abaana bagakwegobera ebyobufuzi babiyingi ate bajja kujjako opposition ibayize nga likutinda abaana babe bajja kukaaba okubiri ebibiina ezo nze ndaba kibagamba buli omu ataddewo ekibiina fdc n'obutubiki bagamba nti noba kujjako Museveni badde mugongo gwa muntu omu awo tujja bawuliriza ne fdc kati yawuddewo ebibinja bibiri alisimanye omutaani wa akena tebabitosobedde naffe webale nnyo ssebo omukulu yaga nti beegatte ekyo kyo ndi omu kubaga nti bw'oba oyagala okulwala omutwe saba bannabyabufuzi kwegatta bannabyabufuzi bajja kugaa nti twegatte ku bwa pulezidenti naye ate ewange mu constituency tebageza nze wonnina okwesimbawo tebasobola kwegatta mu kibiina munda tebasobola kwegatta mu bibiina wakati lwaki olowooza nti ku bwa pulezidenti baneegatta mwe abantu abalonzi mwe muyina okubapushinga lwa mpaka radio simba hello alobana kibazo wangi sebo obalutuweereza kale sebo kati njagala twanguwe gwe simba ensonga yo obwetefutefu bw'ebibiina okuvuganya mu kalulu akajja bana kibazo ebibiina byonga byo biba byetefutefu ebiseera ebisinga naye okujjako embeera ya gavumenti okujjako olusinga ate yayinza oluusi okubateeka mu mbeera y'egondi yadduka tugezi kati ng'olusi by'okulonda akaseera ako naye nga kati bo nga bo oluusi babafaayo kuba buli muntu nze nzikiriza ku muntu anti omuntu ebbanga erisinga wobeera awantu wobadde mu kibiina kyobaddemu naye nga okiwuliramu emirembe ate nze nzikirizaganya n'oyo omuntu abaekyo naye nga ali ku mulamu gw'okukola ki ogw'okuvuganya gavumenti ate ffe abantu babulijjo fe basalawo nti waliwo alina amaanyi tukaki netutambula n'oyo naye nga buli muntu waba ali kasitaba nga ali kuki ali ku mulamu gwakuwakanya ki gavumenti obwobulugirivu oba buliwo nze mba nzikiriziganya naye yeyo embeera yange endowooza yange etwala kibazo amanyi asigalize webale nnyo ssebo ampuliriza lutindo eri yampeereza nga nti kibazo okyayogera ku bwetefutefu bw'ebibiina naye Simbwa Paulo Kagombe Luyinda ne Kibalama bawawaabidde Nuupu nga bagaa nti ekibiina kyabwe baakibajjako nendowooza Nuupu n'omulundi guli nga bagenda mu kalulu babawawaabira era mu musango ogwo abantu bangi batya n'okugjayo tiketi za Nuupu nga baga hatufudde oba tuneesimbawo sekinoomu oba ki omusango ogufaananawo gwaliwo ndooza ebyo bibeerawo nga tugenda mu kalulu okugezaako okudestabilizinga abantu era okubajja ku ntambula y'ebintu bwe bitambula of course ne Nuupu naye eyinza okuba teyeekoledde kisa wano mu kutegeka National Delegates Conference bwe yalabise ng'eya speed ne watabeerawo mass participation naye nabo bayinza okuba nga babadde batebuka oli gwe bavuganya semba yesebo yesebo kyogera ddala ansooke n'ako akasemyeyo oyogedde akamyufu ku delegate conference waayo emmere yaleese ekyo eyabadde yakubakuka nnyo twabadde tusinziira mu mateeka mu constitution enkadde ebaddewo olw'ensonga nti empya gye twawaayo bannaffe aba isi basapanja ogikola ki ogikakasa nga tukoleramu eyo enkadde eriwo era mu eyo enkadde nenavudde delegate conference eyo ekyokubiri Peter n'abatuuliriza nsi etaliimu demokrasi tosobola kutegekeramu bibiina bya bufuzi Mwami Museveni bwe yali ate ebibiina by'obufuzi yagamba tubejjeko abatakukola ki teyakikola mu mutima mulungi ekyokusatu nga maliriza olaba ebibiina by'obufuzi tulisaawo eno mu prosesi ya kugenda mu kulonda NRM ekola activities zaayo nga poliisi teginyeze nako bava ensemba buli mubajja n'abantu bangi ne bajja ku kitebe okuwandiikibwa ba MP naye Nuupu bajja ku kitebe n'emmotoka ng'eriko red eriko abantu nga 6 ntibasasamaza kati ensi etaliimu demokrasi makolo wangi kwebyo kiruwa kiwali tosuubira kiruwa ekyali ekipya anti kifo kye tugamba
nti mwe n'abalala abagamba nti ebibiina oluusi byegatte oba tebyetegese tosobola kuparticipatingira mu nsi etaliimu demokrasi kati tukolera mu kavuyo mu defiance enfundikira nakyo nze nkuwa example olaba akalulu ke Rubaga North oba kaali ka mwaka kingwerabidde Honorable Kasibante baali ba candidate 11 nga Honorable Kasibante ali ku independent naye abantu bonna ab'Erubaga baalikawo ab'ebibiina abaaki ne bawa Kasibante nze kyemmanyi kiri kimu bannayuganda nga bw'olaba kati bwe balaba nti Kyagulanyi yalimu omulamwa bwe bafokasingako ebirala bino tebiba na nsonga. Of course Makolo Kavuma nze siri omu ku bagamba ba presidential candidates oba bannabyabufuzi beegatte nze actually ekyo nakyo sikikkiririzaamu. Nze ndowooza ow'amaanyi y'abaasika banne abatwale naye ate kyeŋŋamba ekirala nti nze muguno omupiira gw'amakuuli ojja Shingard wataddemu 3 benasoma nabo primary waliwo be baakubanga ennyo mu klasi ya mental work ku makya n'eya spelling awo awasembayo naye abasajja Lubanga nzise Lubanga yamanya nti omusajja agenda kunkuba buli ku makya bino ebya mental work si byange nga Lubanga kyakola empala yayambala 2 n'ateekamu ne sponge naga nti kale omusajja agenda kunkuba naye bw'anankoonako nze Mbooko tejja kukola ki kunoga era Lubanga yafuuka hero waffe nga Lubanga bwe bamukuba nga mwemuga nga ye Mbooko temunoga nga temutuuka kakati abavuganya mwami Museveni balina okumanya nti agenda kujja ne Mbooko ajja kukozesa effujjo erya buli kika nga Lubanga oyina kusala magezi noga nti nze empale ngenda kwambala mmeka kisponji ngenda kijja because bino byakuzinduukiriza oyinza obutategeka kibiina era siri omu kubavunaana nuupu nti yakoze delegates conference ezimu ku zo bazikoze nga ziri very clear kubanga FDC bagikolanga Namboole ne bajjuza Namboole ne boogera oluzungu ne lunoga ensi neekankana nga gwe bavuganya awo ayagala babeere abadipi bagitutte Embaale bagitwala eggulu bagitwalawa noli gyabaagala kakati nze kyennoonya feel eyo endala ku ground moving abantu beyond just the political party. Simba wanji sebo kale sebo engaba na posto tukwagala nnyo era omulamu tugweyanzisa amanya atonde Haruna bale posto nga bale mchazi tebandike yakiira abalabe bamukoze ekintu naye katikabe alajja kuterera ebibiina by'ebyobufuzi mwami Kibazo mu Uganda bannayuganda tukkirize mwami Museveni yaki atwala paka gyana atutwala lwaki twaganye okwegatta abamu bagamba Museveni nakyemalira wovaawo ate balwanyisa Kyagulanyi ebibiina ebiriwo saawa yakakati tebikuba Museveni biri kukuba Kyagulanyi ake wansi bo basigale mu kintu kiri nga bakirya so tetwandikoze ekintu kimu ekyanyumira mwami Besigye amasanyalaze gamuggwako Kyagulanyi najja n'alangirira bulungi n'agamba kati omwana wange Bobi kati yakuba ofuna bulungi Kibazo Bobi era n'akuba tawa zino akyakuba tawa zino mpuuga bazze n'obukodyo bakuba Kyagulanyi buli kibiina ekijja kikuba Kyagulanyi kati mwami Museveni aba aligenda ddi yajja waffe akyatutwala olw'ebyebino by'obufuzi webale nnyo ssebo Councilor Dislas Lwakafuzi okwongereza ku kiri kye nabadde ngamba ekyo okuvuganya nti eriyo NRM kyagaana aŋŋambye nti mu 2010 Ruhinda Maguru mujjukira David Ruhinda Maguru ya gamba agenda kuvuganya mwami Museveni NRM bwe yatuuka Namboole Museveni ne bamudeclaring unopposed nenga Ruhinda Maguru yayina buli qualification evuganya mwami Museveni
Ruhinda Maguru n'asalawo agende mu kkooti okuvunaana Museveni okubeera nga baamulangiridde mu bukyamu. The next is what is interesting. Mwami Museveni yayita Ruhinda Maguru mu State House boogere out of court. Aga nti gwe nakubye naye jangu wano tuwogere. While there, Museveni told Ruhinda Maguru that he could leave the NRM for him. Ndekere NRM yange. Ampuliriza Lutindo. Nkwata babiri nfulume. Simba. Kale sebo. Era zinanteezerezayo n'ebitabo byasini Mbabazi atwaba RDC mu Uganda kwali apeereza n'ekirego singa era na mukibazo Mbabazi gyemunoonyezebwako asobokoko abantu omwanya entalo yakoze bulungi nnyo obudaba nga bijjo naye nze netumirira ebibiina by'ebyobufuzi otumirira kati ekibiina ekigezako okugobagoba NRM ate ndaba nekitusobola esobola byonna bakalina okweyagaliza omuntu waali aganya okufuga omukulembeze ekirala wetuva ku gundi FDC babanyinyini bebeerumaaluma basente zizabakyabaganya otegeza okuddamu ekibiina kyenda bwe kiyinza okugezaako okugira ate ngadda mugamba wate lifti Museveni yagina omwamwasala mule Museveni muvuganya baba endala ntukijjagana ngate omuntu omu nakuteeza Museveni muvuganye naye kino ekitabo ekibadde kino kikugamba kiri fenna Museveni yagamba kirabiri mu mukaaga agenda kutuuka nekoze teriyo naye bateekaamakoze ekintu ekibazo okimanyi kibadde wangisebo okimanyi ekintu ekyakoze Museveni lwaki okoze ntegera kubeerawo nkimbuulire neegaliza neyanziza nnyo sebo. Ampuliriza Lutindo.